Iwe kano kato kakulu. Sente mmeka? Sente mmeka? Omanyi kibuuzo ku kibuuzo. Sente mmeka? Muna Uganda zalina okubanga akozesa. Sente mmeka? Muna Uganda zalina okubanga akozesa, zalina okukozesa. Ekibuuzo kiikyo nakyo tukibalekedde. Ekibuuzo so ogenda gabako sente mmeka? Kubanga kiri tebannakiddamu naye ebibuuzo oyongera kuteekayo. Ebibuuzo nja biteekayo. Ekyo ekibuuzo kyogera kigabako sente mmeka? Naye bonna tubeere bamazima. Ngenda kiteekako emitwalo gyange emeka? 2. Lwaki ekyo kinafiiza nnyo ku sente? Kyekyo kya sente. Sente mmeka ezikola? Ng'ovudde ne ku ekyo tubeere bamazima. Ekibuuzo okikulema simu zaffe ze tusome ziri ku mobile money. Ng'ogamba ekituufu kiri nti ekibuuzo kinnemye kambateereko ki? Bannange nyongera n'obajjukiza Little Money Foundation banaye kyatambula mutwongere ku ebintu tubigaba. Ebintu bane tubigaba. Little Money Foundation egabira ddala ebintu no tugezaako. Omukulu ono alina ekirooto kye, yali alina ekirooto kye kuvanga ndoza bakamuzaala. Era ne tuba tukoze ngamba nti sigenda kulya kyonna. Manager tukwateko ebitabo 3 tubitwalira abaana betwalabye oba busunjo oba kati twale tukyali mu mityana eno. So Little Money Foundation mwongero givujjirira abavujjirizi. Basewo ne banyaba batulaba tusaba mirimu. Tuwa omulimu tukulangire business oba otunda motoka oba otunda mataka oba oyina ssomero lyo oba oyina buli kimu bw'omanya buli business oba restaurant oba hotel yo kitegeeza boutique kitegeeza ffe mutuwa emirimu buli kimu tujja kukola ki tujja kubalangira mu buli mbeera. Tusobola okuteekawo enamba ze ez'amasimu wansi ku videos zaffe zibanga zitambula kati awo oba osobola okufuna emirimu. Sigambye nti temulina mirimu naye bambi tusaba naffe emirimu mutuwe ku mirimu tubalangire bizinesi zammwe. Tusabira ddala emikolo tugikolera ddala. Basebo ne bannyabo ekisinga obukulu emikolo gyo sigiyimirizangako. Emikolo tugikolera ddala era abagituwa bane tweyanze nnyo tweyanzeege era n'abagenda ogituwa bane mutwesige bayeffe abantu abatuufu. Kituufu. Yes. Kati abantu bano bakasitoma abo ajja ku office akujje ku YouTube waliwo abamu basangana ku TikTok eyo bo ine enkola gyo bakolerawo oba ukola otya kikola kitya? Kasitoma waffe nanga avudde ku YouTube obanga agenze nasaba omulimu ng'ayise ku YouTube manya natuwa omulimu ng'ayise ku YouTube obanga ayise ku TikTok page yaffe tukukwata nga tukuteekako n'akasebo netukukwata bulungi netukusuuta akasente tukamanyulako tukujjako akasente katini nnyo ebbeeyi yaseko buseko half price kitegedde. Abo kale nno mugende eyo tusobole tugenda kuba tukusalirako we tukusanga nga watadde enamba okutugenda ku YouTube n'owandiika buwandiisi ku YouTube. Nyina omukolo gwange njagala kunkola ffe tujja kuba tukutuusaako buli kimu tujja kuddamu tusobole okwogera tukusalireko. Kakati Little Money abantu waliwo abantu abaagala okuwa obulanga oluusi ekifuuka ekizibu okugeza ng'oli essomero lya sekendule oyinza okuba akalango nga otoli ayagala nti olage nti bw'osomera ate nga tosoma sekendule ate ng'oluusi omuwa primary ate n'ayagala okuba kati ekintu ekyo kikola otya? Ekitogera tekirema ayogera kyoba omanya we mu primary ngwayo nga nataddemu empale empaavu eva kuno mpaka kuli nenteekamu okitegeera nenjija bulungi nensaba ne bampandika mu office oba kale tulina engeri gye tukifumba tetujja kubabbira byama nti noba tukola kino natugera kukola kino na kino okitegeere gwe tuwe mulimu tuwesige tujje tukolera ekisinga ekyo bannange. Kati ndowooza abantu bawe namba ze z'essimu basebo ne banyo oba otwagala osobola okutukubirako ku 0709 89 84 75 eyo ya mukulu manager era mutuwe emirimu oba oyise ku MTN 0774 51 44 95 jiddemu 0774 51
4495 eyo eri ku WhatsApp naiti gye nasoose eri ku WhatsApp osobola okuba nga oyogera naffe mu buli ngeri business Iwe kano kato kakulu Little man Uganda Officio man Little man officio Uganda Incredible guy Iwe Little man officio Uganda Incredible